jako akawuwo. The government is saying each and every child of school going age should be helped to go to school. Ministry evunanyizibwa ku byenjigiriza mu ggwanga esuubiza okwongeza ensimbi mu kittavu kyezo eziwolebwa abali ku mutendera ogwa waggulu okusobola okulaba nga buli munnayuganda afuna omukisa ogusoma nga bino okubyogera basinzidde mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Uganda Media Center mu Kampala. Waliwo abalala betutannaba kukolako olw'ensonga nti universities zaabwe oba n'amatendekero amalala gye basomera tegannaba kumaliriza admission process. Kyetuvule tugamba nti tugise lot 1. John Chrysostom Muyingo ngono ye minister avunanyizibwa ku byenjigiriza mu matendekero aga waggulu agamba nti gavumenti malirivu okulaba ng'eyongera ensimbi mu kittavu kyezo eziwolebwa abayizi abali ku matendekero aga waggulu era nga kino bazze bakikola buli mwaka. Executive Director atugamba nti twetaaga twongeremu ssente. Gavumenti malirivu okulaba nti loan scheme eno tugyongeramu ssente okulaba nti buli munnayuganda asobola okusoma ku mutendero gwa waggulu ng'ayambibwako okusoma n'amalako era nga mubadde mulaba buli mwaka twongeramu ssente buli mwaka. Ono agamba nti omulundi guno bawoze n'abayizi abasoma ebyemikono nga tebalina nsimbi saako n'abalina obulemu ku mibiri gyabwe nga nabo bawoleddwa ensimbi so nga luli babadde nga baziwola abo bokka abasoma amasomo ga saayansi. Olaba gye twatandikira twali tuwa abaana bokka abasomye sciences. Olwaleero n'abaana abadde basoma mu university matendekero aga waggulu nga baweddemu mu makati nabo babawadde scholarships babawadde loans. Ali mwana mu mwaka okusembayo yatunda ettaka ne jjajjawe yatunda buli kantu. Muyingo oluvannyuma asiimye gavumenti olw'okudduukirira amasomero agali mu mbeera embi era n'ayozaayoza n'abakulu b'amasomero abafuddeyo okulongoosa amasomero gaabwe newankubadde nga babadde bakoseddwa omuggalo. Abagezezzaako n'abagaddukanya bonna bagezezzaako okulaba nti bayonja amasomero ago mangi nga liitemu gafaanana bulungi gataddewo embeera gye tuyita mu luzungu eri conducive to learning. Bakulu b'amasomero mbeebaza ate nebaza ne gavumenti kuba gavumenti ekintu kino ekitaddemu ssente nnyingi ekitaddemu obudde bungi n'ebirowoozo bingi. Kajja kulaba ku gavumenti yatuwaayo biliyoni 7.4 okuddaabulula amasomero. Mu ngeri y'emu ssentebe Nkoyoyo Kiwana Sande atwala Kasaato zooni Emmengo Kisenyi akulembedde mu banne ne bagabira abayizi ebitabo wamu n'amakalaamu nga baddamu okusoma n'asaba bakulembeze mu ggwanga badduukirira abasomi. Twawanyu kulaba nga tufuna obuntu obutonotono ebitabo nammwe abagagga abagagga kwagalana wano kwangaawo ava muno Bosco Haji Swaleti Bamwenda atwala Buwanika zooni wakati mu kuwa abayizi bano ebitabo abasabye nti mu kiseera nga bazzeeyo ku masomero babeere bawulize eri abasomesa baabwe mu bibiina ne ku nsonga ez'okulwanyisa COVID-19. Nga muzeeyo mu masomero mbakubiriza okubeera bawulize eri abasomesa okubeera bawulize eri abantu bonna abanajja okubasomesa ku corona kubanga kimanyi nti Ministry of Health eteekeddwa okubeera ku representatives bajje nga bakyala mu masomero naddala ag'owaggulu abo babasomese. Babayizi abaweereddwa ebitabo bino be tusobodde okwogerako nabo basabye bannaabo basimatuse omuggalo bafube okusoma okusobola okulaba nga basobola okutereeza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Leo mbewadde ebitabo mulimu abatasuubira na kudda ku masomero nga zze just kutuukiriza mukulu ekitegeera. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Sifunye lubuto onoonese nsiko baddewo era nsuubira okudda ku ssomero.